Temanyi yino nzize mbasomesa nti omuvubuka ono yali wa Local Defense Forces mukitaawe n'amuzimba n'amutwala n'amupanga ng'era azaala ekibi bw'akiwongerera n'amutwalako esande asiti eyo naye teyayita nga bizimbe n'atoloka teyayita n'amutwalako Egypt naye ebibuuzo baatulya mu bituulire mu America yo teyasobolerako ddala ne Kampala parents ebibuuzo baatuliranga mu bituulire bw'atyo najja ng'ajje bagattagatta ekintu kyabwe bakiteekewaawo ngere mukira wa body shape naye bagattangatte kati omukulu ono tiyali sanctioned mu system wa structure z'amagye zonna omuntu okufuna rank ogenda n'osoma olina emyaka gy'omala mu magye obukiiko ne butuula okola engeri gy'obadde okolamu ne bali komendinga ogende kulanka gundi ne bakuze ne bakusomesa n'ogenda mpaka lw'ofuuka general naye ng'osomedde ebbanga ddene nnyo kati ono gye baleeta kintu kye bakizimbazimba ne bateekaawo mpaka kati kyafuuka general kati ba senior UPDF serving officers most of those the indigenous Ugandans bali furious nnyo n'engeri muhoozi gya behavingamu waliwo olutalo olulala lumutamanyi lweluwa ono tusulubu ladies and gentlemen 2 in 1 muhoozi Kanyarugaba bw'abeera mu yafeesi ye yakubira bw'amala okukola intelligence tusulubu ng'ali mu ofisi akola intelligence agenda okuzuula nga UPDF ebitundu 80 ku buli 100 bawuliriza nnyo General Elweru ne ba commanders abalala okusinga direct drinking general oba genetically modified general nkiddamu muhoozi yakola intelligence mu UPDF ng'ebitundu 80 ku buli 100 amagye gonna gawuliriza nnyo Elweru ne ba commanders abalala okusinga ye n'ayita Elweru ajje amunnyonnyola ebintu bino abikola atya bw'amusanctioning oba n'amuyita n'assaako n'essimu Elweru yagaana okugenda okusinkana muhoozi Kanyarugaba nti talina buyinza yadde kumuyita yagaana ogendayo kino ne kinyiiza the drinking general. 1. Elweru agamba is a senior commanding officer and a senior presidential advisor, so is not instructed or ordered by the daily drinking general at any level. Eba disrespect muhoozi gy'aba amulaze kati olw'okuba nti oli alinamu nti amwe the first son nze CDF nze byonna nze nokola bwe nokola natamanya nti kambuukire jjajja wabookedde ebiseera bisinga ofuna obuzibu kati awali obuzibu wabaddewo olutalo bino bya munda wabaddewo olutalo ng'amagye ga UPDF gagamba mukwatira ku Elweru tugenda kwesika ebitogi nga ne mu SFC muliwo bagamba nti okwatira ku Elweru tugenda kwesika ebitogi kino kyaleetedde kisawuvuga okukubirayo Sseeri n'amutegeeza nti owaayo waategedde nti ye wandigwawo obuzibu mwana ono anywa nnyo birabira n'okudda ewaka bw'akwata essimu omala gakubira abantu ate ng'abantu babuvunaanyizibwa n'abakyankalanya kati waliwo olutalo mu magye ekiyinza okuviirako obuzibu nga bayita meeting okufuna proper arrangement ne orders tufumbe biiru wano tugize mu parliament tugambe nti finally SFC eri under UPDF tubere ne command ye twawule pale kubanga UPDF officers balaba bubi SFC kati very soon bomwe nga bana kibiru kye balese mu parliament wakise under the table nga mukiwude kati SFC eri under UPDF zino zonna endoolito ze zireeta ekintu kino
Wadde muwuliriza mulungi nnyo gwagala otwegattako kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV. Genda maaso wali ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba ng'osobola otweyungako bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati ebyama obiwulidde ebizuuse, jangu otangaze bannayuganda, olowooza ku bigambo ebyo byennyini nnyini bye tuwulidde, olowooza omwami ono bamuwaayiriza oba bituufu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Mbategeeza abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja, nammwe mbanirizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV.